Mwebale sharing, liking and subscriing. Mwe mutubeza mu camera. Banaye ndi musanyufu. Chichi. Esanyu linzita. Esanyu ly'omwana linzita. Chichi. Bawo zine asinga nali manyi okuyimba. Chichi. Naye kati mpulidde nga akaba bannange. I am congratulating flag bearer wange wa NRM Entebbe. MP2B akyali to B. Shaka Stephen Gashaija. Nkukulisa akamyufu. Bannange essanyu linzita. Shaka yawangudde akamyufu. Era nsaba bannantebe mwebereremu. Temuddamu kulondesa fujjo, temuddamu kulondesa nnaku, mwebereremu. Tukwate Shaka tumuteke mu office, tukwate Fabrice tumuzeeyo mu office, olabe ekintu bwe kitokota. Yes! Kati ebintu Fabrice bukyangajja. Waliwo ebintu byolaba nga birabwako. Ntebe akyuseemu. Kakati watya nga Fabrice ali ne Shaka mu office. Kagaba gwa mupira nali mutano nali mwezi. Yes, reason being. Opposition ingera bw'oli anti opposition bo baliyewo ku opposika n'ekirungi balina kikuba. Era kye kibabeeza mu office. Kulaga abantu ate nno ne beewuunya n'abantu nabo nebye balabako ne bagoberera nga tebakyayagala kukozesa maaso gaabwe, bakozesa bwongo bwabwe. Naye nze ngamba bannantebe mukwate NRM mugyesigisa Entebbe temujja kwejjusa because Shaka bw'anaagenda n'aloobinga nga akubazza wa Fabrice toyinza kuŋŋamba nti tujja kusigala kyekimu. Sige mazima gakaawa obulako kubeera coach. Bannange Kutonas media kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala abeekuumira ku mukutu guno mwebale kubeeranga mu subscribinga sharinga kyakabi nnyo mwebale kubanga mu commentinga gwo ku muti gwonna n'olabako akantu ako kokka koolabako video giraba yonna namba ya ssaawa namba yegwe n'alabako ako kokka yabadde content bane mwebale kulaba tujja kuddayo ku muti ogwo. Mwebale sharing, liking and subscribing. Mwe mutubeza mu camera. Banaye ndi musanyufu. Chichi. Esanyu linzita. Esanyu ly'omwana linzita. Chichi. Bawo zine asinga nali manyi okuyimba. Chichi. Naye kati mpulidde nga akaba bannange. I am congratulating flag bearer wange wa NRM Entebbe. MP2B akyali to B. Shaka Stephen Gashaija. Nkukulisa akamyufu. Bannange essanyu linzita. Shaka yawangudde akamyufu. Era nsaba bannantebe mwebereremu. Temuddamu kulondesa fujjo, temuddamu kulondesa nnaku, mwebereremu. Tukwate Shaka tumuteke mu office, tukwate Fabrice tumuzeeyo mu office, olabe ekintu bwe kitokota. Yes! Kati ebintu Fabrice bukyangajja. Waliwo ebintu byolaba nga birabwako. Ntebe akyuseemu. Kakati watya nga Fabrice ali ne Shaka mu office. Kagaba gwa mupira nali mutano nali mwezi. Yes, reason being. Opposition ingera bw'oli anti opposition bo baliyewo ku opposika n'ekirungi balina kikuba. Era kye kibabeeza mu office. Kulaga abantu ate nno ne beewuunya n'abantu nabo nebye balabako ne bagoberera nga tebakyayagala kukozesa maaso gaabwe, bakozesa bwongo bwabwe. Naye nze ngamba bannantebe mukwate NRM mugyesigisa Entebbe temujja kwejjusa because Shaka bw'anaagenda n'aloobinga nga akubazza wa Fabrice toyinza kuŋŋamba nti tujja kusigala kyekimu.
sige mazima gakawa obulako kubeera coach sige gakawa katono kipa buterevu ono bwe muteeka mu center era muzeeyi yaliko entebe ennaku ezo a week but 1 or 2 emabega n'abagamba mwalonda obusajja bwa opposition obusajja obunaku buli wali buli mu kwekubako nfuufu mulonda abashaka omusajja alina ssente ekyo kikulaga bulazi nti tazze kwekubako nfuufu azze kukolera bantu bannantebe naye maama mwayogera ku Fabrice mwayogera ku Shaka oyongera gyontunuuliriramu. I'm telling you waliwo significant promises ezigenda okutuukirizibwa nze mbabuulira omusajja amwoyo gwe mwaleeta entebe talina kyakoze omusajja n'abaali bakyaliibe tayimirira yadde obba wakajjamba oze bukyanga atuulako oyo MP gwe baalonda oyo wa Nuupu namulabako omulundi ogu mu myaka gyonna namulabira mu paaka minisita lwe yajjayo sirina lwe nali nzizeemu mulaba tewali bye bakola bannange leero Shaka ne Fabrice Steven Gasheija kyonna kye mwakoze omwana bane mukama yeebale ndi musanyufu kyonna kye mwakoze mwanattu era bannantebe mweberere mu luno bane abenare mukolo tukeere tugende tulonde basaza kakizira kazatandisa okuyitinga kulwa Shaka my MP Entebbe municipality obadde ogamba ki nimwe mwaye si kyabategeera ojja tutegeera Honorable to be Shaka Gashaija Steven we bali kubanga we bali kuwangula bendera mutumiddeko nnyonnyonnyonnyini nange nkutumiddeko ku lwekyo munnaye ate nakola wange Fabrice Lulinda B Fabrice Lulinda kyonna kye wakola mwana ttono nkiraba nengera mayifu tukulengerera eno mpola ng'abatalaba naye ndaba yasaanidde abantu bwe baba basaanidde n'ensi yonna eba ekiraba nenga gwe kyoba omanya nti kwe tuli wano ku Troners Media kwe tukakalubize ejjaffe tubeera nga naffe ne tusobola okubalengera nti Rama n'agamba nti oyo nga 10 ng'obigulira mu mutima tubira omugagga Amini tinkutumiddeko nnyo weebale gyonna gy'otuusaako engalo nakubeera nga oyamba abantu ogwo omutima kyakabi nnyo okubeera nga omuntu alina omutima ogwo bangi bayina naye nga ate omutima omuyambi tebagulira nga banaku abantu nga bagagga mu physically bagagga naye nga munda mu bwongo mu mitima gyabwe banaku okay kale tusimbudde byonna tutambulira awo ebiwobe mu nsi y'omukwano biki byonna tutambulira awo mpola mpola tulabe ekintu kitambula kitya naye nga maama ali eyo omukyala yenna nga talina mwami nga talina musajja ayinza kuba musanyufu mu mutima ddala n'atambula nga bulungi ng'awulira nti mu butuufu nzijudde either way n'omusajja kiyinza okuba bwe kityo kakati nze ngenda kwogera ku lwange nze kakati nze omukazi omwavu tolina kikusanyusa mbu olw'okuba olina omusajja omukazi alina right enyumirwa omusajja ye mukazi alina ssente era n'omusajja bw'atyo anyuma ayina ssente omusajja aleetera omukazi essanyu olina okuba nga olina ssente kati omusajja omwavu onsanyuseeko ki kyotegeeza kiki amateeka agafuga omukwano rule number 1 have money leka naawe jjajjawo yalina meka have money ayinza okuba teyalina nkalu naye yayinanga ettaka gw'okimanyi nti nno bajjajjaffe abo buli lwe yagiranga n'anyuma nga bamusimba ebikolo 5 eby'emmwanyi ezo zizo obadde ki naawe buli lwe yagiranga ebintu ne bikuumuuka namwe nkusaliddeko wano paka eri kujje nina bikalu byaliwo kati guno omulembe ebikalu tewali waliwo ssente
Bwe bane sente olabe bw'otonzanyuse olaba ne bba wange bw'amala emyezi 2 ng'akaaba nnyo alina engeri anfaananiramu ekikopo kya plasitiiki nga tereza kamera nze siriiwo naye akimanyi n'okaaba guno omwezi n'oguddako olina engeri gy'onfaananiramu essowaani za meramaani ezo ezaayatika bwe size zino essowaani osanga emabega eno nga zigubye zaatise nga zigubye bw'otyo bw'oba onfaananira ate nga bagikuuta nno munnaaye nze toyogera ku kyagikuuta omukazi okusanyuka n'oba n'emirembe mu mutima ng'olina omusajja alina okuba nga alinamu n'omukazi yenna okunyumirwa omusajja n'ogamba nti kati ndi musanyufu kubanga nina omusajja olina okuba nga nawe wakolamu ku ssente so si kubeera awo mwekibiina kya gondi ono omwana Black Sugar yefe Black Sugar yagamba mbu omusajja mbu ng'alina ssente awanvuwa yaba amulaba nga muwanvu kakati gwe kankubulira okumanya nga ssente kintu kizibu nnyo omusajja ava eri nga mubi nga mu butuufu mubi ng'asinga ne ssebabi obubi n'agenda n'akwata $300 n'abikuwa oba 5 awo just nagamba nkubira ku ssimu n'olaba malayika atambula agenda n'ogamba malayika alaga walwaki tadda wano just akuwaddeyo 3 oba 4 nagamba please give me a call airtime n'olaba malayika ng'aliko ebiwawaatiro yenna ng'atambulira mu bbanga obadde ki akati gobeera ono nga simu mukazi okujjuza essanyu alina okuba nga alina omusajja ng'omusajja alina ssente togenda kujja otandike okunkaabirira ebizibu byolowooze mbu onsanyusa oba onfaananira bubi kwegamba omuntu omusajja ng'ali bubi nnyo kasente mu butuufu buli akabye mwezi gumwe abasajja baavu ki kye bakola ku nsi eka naawe toyokyeza ate njokezza ki naye gwe omanyi ssuwaani ya meramaini nga bwefaanana ng'ekaddiye kaakati nate osinga nawo onfaananira embazzi gye baatemesa amayinja neefuna amalibu kwegamba olina ebintu by'onfaananira ewaka nga buli kibi ekiri ewaka okimfaananira nga tolina ssente kwegamba gwomanyi embazzi ng'etuse ng'efunye amalibu nga yeetaga kuzza ku kyuma bagiwagale kati kankubuulire buli kimu we twatuuka kikwatwako ssente onfaananira akagirita ke baasuula naawe onfaananira ebintu nga 100 nga bibi nga tolina ssente kyova olaba nkugambye kibeere bwe kiti gwe oba tozirina nze kansooke nzikole nziweze nkufune kubanga sirina kyenkwagaza kirala mba njagala kwesuuba ate nno njagala ojja okunsuuba onsuuba ebyomugaso awulya essanyu ate ezo ebintu by'abakazi sibategeera bw'otuuka awo musaagala buddakiika kamu 2 3 ate akati bwe kisukka mbu ate bannayonzita gwe topima olaba ne mu dduuka balina minzaani bapima kati kiro esusewo tutooleko gwe topima pima naye ng'ekyamazima kiri nti ne we muba temuli bagagga naye nga temubulirirwa eryo lyessanyu naye ng'omanyi okubeera n'omusajja najja ne yeetuuzawo n'akuzimbagalira nga wakebedde mukebe gwa sukaali nga temuli eno abaana baagala kunywa caayi ajja azungana alinga seddume yasize entamu ajja azunga ajja ewuwo mbw azze mbu yeebaka awummuleko akooye ennyo nga talinamu yadde ezigula amasannyalaze gaaweddeko tazirina kati oyo yakuwa essanyu ki naye ng'omanyi kiibwa ky'olina mukyala gundi ebitiibwa babirya kati njagala okwata erisiiti ya landiroodi ogiwandiikeko nti nze mukyala gundi ogiwe landiroodi munaye onsasudde omwezi anti munnange okubeera mukyala gundi oba onsasuddeyo omwezi bannaye ebitiibwa byonna tebikyalina makulu mwaka birya naye mmwe otubuulira
Tuli bakambwe munnyo. Obufumbo mugenda bumala mu ekitiibwa. Tujja kubeera obufumbo tububeeremu nga tuyinamu ku ssente. Kwegamba oli ng'agamba nti munno bw'abeera nga mutuvuzi bw'agenda ng'embeera n'egenda ng'ekyuseemuko ng'otambula ng'omuviira. Kyotegeeza? Lwaki ekyuka? Lwaki ekyuka? Nakusanga oyina amaaso 2, emikono 2, amagulu 2, amatu 2, tolina kikukyuseeko buli kimu kiina toli mulema. Lwaki embeera ekyuka? Mukama. Lwaki ekyuka? Kwegamba gwe toyagala na kubimanya ebyo. Kati mwe mwina ekintu kye mutamanyi. Mwe Katonda yabakola naturally, you givers and women are takers. Mwagala temwagala. Takers kitegeeza babbi. Okutwala we are receivers and takers. Yes. Kakati sinagambako thieves ababbi thieves wasomerawa literacy wanu. Kakati engeri gye kiri bwe kityo. Leero bw'okola n'ofuna 10, enkyaka era ng'onoonya 10 n'ejja. Oba 2. Obaaga. Sigamye nti enkyaka era onoonye 5 oyongere kuli. Zino kitwale nti tezikola ki? Eziriiwo. Ogenda onoonye endala ate. Kati bw'ofuna 2, keera olulala ng'onoonya ameka? Tossa mu kkono oba osiika bulamu. Okubeera n'omukazi kusiika bulamu. Ate bannaayi abasajja bannange mbagamba bwe bw'oba weerabidde ssente mu mpale tozirowoozaako zive beera nga yazisudde. Kakati ezo ssente kambabuulire. Omusajja w'otuukira okwerabira ssente mu mpale, ekyo Katonda y'aba akikoze ng'alaba tonsasula kimala. Katonda era nze mbagamba ebigambo bino wammanga. Nze ssente omwami bw'azeerabira mu mpale nange mba saazirabye. Ndowooza owulira. Mba saazirabye. Nze nakunyiza ngoye n'ennyanika oba neiba yakutte mu nsawo nze simanyi. Ate bwe nkuyamba ennyo ne nkugamba nti nazirabye. Wabeerawo nazirabye naye. Ebintu bino bizibu. Gw'okimanya abakyala bali eyo balina ssente naye ng'essanyu tebalirina ng'ekibulako kintu kimu. Anti kye nkugambye nti funa ssente bw'oba toli muli ne tuluba lyaffe ffe abaagala abaami baffe ng'ate tubaagala lwampaka ate nga ne ssente bazirina. Era nkusindiikiriza ne kugawa yimuka ogenda okole mbanga gino emizimu gye boogerako saddaaka. Nkubeera mukutu oba weekyusa ku piro ne gagenda okole. Oba oddawo oba ng'afuluuta. Genda okole. Twetaaga ssente. Nensooka nkwata ebizibu olupapula lwonna n'enduyo renti, mazzi, masannyalaze, baana fiizi, manda, mmere, enviiri, enjala. Genda okole. Mbanga muzimu gwa saddaaka. Bw'oba ng'oli mukyala, essanyu lyo lyonna okulifuna ng'olina omusajja, olina okuba ng'olina mukwakya. Jjukira oba tolina ky'omusuubiramu. Like tobeeraawo nga gw'obaliddeko. Abeera ajjuza gaapu eri feeling the missing letters. Abeera ku feeling the missing letters. Wetuli ddala. Okitegeera? Mbeera nga sikyagitegeera. Nze wendi eka siriiwo. Feeling the missing what? Letters. Nga nnyina ssente oba tubeerako eyo topic. Naye bwe mba sirinaamu oba nga nnina nga nkulina ng'oli mwami wange mbanga muzimu gwa saddaaka zukuka ogenda okole. Obadde okimanyi nti abasajja bangi balina abakyala bwe bati ewaka ng'era olumu naye agenda akimanyi talina gy'alaga kukola naye n'afuluma akuviire amatiza obwongo bwo nti agenze kukola. Nga agenda kawo mu kibuga n'agenda mu mikwano gye neyeetooloola. Ate nno kibe mbeera satisfied. Lwakubanga bw'ojja n'oŋŋamba nti leero zibuze n'enkya toyongerako lwakusatu. Enjiri eba egaanye. Kaakati nabo bakole bwe bati. Bw'obanga leero oyina kaaba zibuze enkeera katate olwandibadde olwokusatu. Gwe panga nga bw'osobola olabe nga tokaabira nnaku 3. Bintama.
ate nga mwami wange nnyongera okujjukiza nti siina gye ndaga gwe noonya ssente zikubeeremu. Naye teri mukyala asobola kunyumirwa bulamu obujjuvu nga talina musajja. Nga musajja si mwavu. Nga si munaku. Kubanga nze nina ebintu bingi nnyo byendabye obeera ezo zipata ezo mugenda ku mikolo nga bw'abeera muntu mukyala nga munene omwami we yaliwa. Lwaki babuuza bwe batyo? Ekyo kyo kya tteeka. Nakugamba dda nti okubeera n'omusajja eringa nnono. Okuva Adamu lwe yaliwo ne bamuwa kaawa. Okitegedde? Naye nze kati ate mwe mwina ne kye mwerabidde. Ffe tetukyatya ku ebyo simanyanga mbu bagambye eki. Kakati gwe okimanyi nti abakazi bangi bagenda mu mikolo nga ne babba baabwe tebamanyi. Oba ne babawa kaadi bombi omukazi n'amugamba mune ngendako mu mukolo gwa gundi naye nga bamuwa kaadi Mr and Mrs. N'amuleka mu nnyumba n'agenda yekka. Kakati nze ngenda ku mukolo oguliko bakahindo otafiire bamama mbabazi nkutwalawo. Nina kunyuma nnyo ne ngenda mu mukolo. Ononsubya. Era bwambuuliza are you married konze divorced. Sigamba single. Divorced. Nyinza n'okugamba widowed. Yes. Awe mutuuse. Sente we batuusiza. Obadde ki naawe? Kati mbuulira kiki okwatako. Okimanyi nti nno omaze ebbanga ki nga tolaba lwataano. Currency y'olwataano. Nziraba mu supermarket balance. Olwataano. Mu supermarket wali ekintu nga bakitunda nusu 995. Mwebiri. Iwa. Ezo zi Shoprite. Nze maze emyaka ng'ena. Forest babukuddiza bubaayo. Kirabika nze atagula bintu bigwamu nusu 5. Era kasa lubeerawo. Nze maze ebbanga nga sirulaba ngezaako kuleetera ki. Olaba n'olwataano twalugoba ku menu. Kuligotenga. Abakazi mwe mu lusindikiriza nenga lijeruli. Terulina kye rugula. Empisa etunga olugoye essaawa zino ya nusu 10. Entonotono enene yeebya. Akagirita akamwano ka nusu ebya. Ekibiriti kya nusu 10. Tewali kintu kati kigula lwataano. Kati lwaki oŋŋamba mbu twagala nnyo ssente? Mbu ssente we zitutuusizza ye. Nze sisobola kuvaano ngende ku mukolo oguliko basipiika Anita Amongo banini ngenda n'omusajja era mmuleka. Ne kadi sigimulaga. Wambuuliza mga divorced. Tuli mu kooti. Bw'okimanyi nti nno ennaku zino abasajja omusanga musajja tuludde. Mugumivu omulaba akuze emyaka ali mu 5 alumba nkaaga naye manya abasajja musajja myaka nkaaga aba akyali muto nnyo aba akyali mbooko. N'akugamba my wife and kids they live in US. My wife and kids they live in Canada. Nga yapangisa oluyumba lwe luleeyo mu kikomera ebuziga gy'asombera. Era bw'akutwala akulaga ago ge maka gaabwe. Naye nga ina actual sense basula najjeera. N'akugamba family eri Canada lwaki? Obeere contented. Nche wanu nandi wambawo. Maikati mutandikiraawo. Onotusobola kuba bufaananyi n'obufulumya. Era naffe abakyala. Ne budget n'ogitandikiraawo. Omusajja ayinza okuba akusiimye n'akubuuza olina omusajja oli mufumo mmwe tadda. Aba abasajja abafunyi batya eŋŋuumi tadda. Kumuswaza. Omanyi abasajja abalumba abakazi abafumbo. Be bano ba middle income men abo tebatya biduduma kubuza nziba mu bifulu babba mu kifulu kwa. Naye abo abasajja abafunyi ddala bano. Bw'omugambira nti oli mufumbo ne waba abadde akwagala nnyo ekinene nnyo olw'okusatisfying ekyetaago kye. Ogwa takomawo tadda. Anti abalamu n'agamba ate n'abandi n'omukazi ne bankube ku mutwe. Bawe najja nga atugoberera bankube nze kinaalabika kitanja kuswala jjukira babana bakulu mu myaka. Mbeera divorce kati nze sigenda ku mikolo ng'egyo nkutwalawo. Gwe okimanyi nti nno abasajja bangi bagenda ku mikolo naye balinayo basayidi kiiki be batwala ku mikolo.
amwa bulungi sente namugamba nagenda napangisa gomesi namwa neza makeup buli kimu naye bagende bonna ku mukolo. Madamu eka yakutukalinga bulangiti enkadde. Alinga bino bibulangiti ebyedda bino ebye oba banyiganyiganga pamba ne bagatta ne bakola bulangiti. Inaku zino bafuuka bisimu. Kakati iddi wa banka. Embaga egenda kubeerako ba iddi ba bitongole banne. Alete madamu ng'atunulanga akatebe ka plastic akamenye Ndekanaawe. Tolaba nti nno kikiri side zombi. Takutwala ogenda muswaza omulabisa. Era agenda abeerayo ne side chikiwe ngoyo ye wa mikolo. Era abo ba side chiki wolabira nga bamusuddewo ng'omanya yekoza akajanja n'azaala. Kasita okola akajanja n'ozaala ate kati otandise owunya amabeere akutwalawo. Enchayi n'omukolo otwala mwana mugema. Obeera na live ya myezi nga 6 oba mwaka. Vani kwekyo. Kati akugamba nti ekya tulina omukolo nti ate ntwala mwana mugema. Kati tekakugamba ko nti zaala. Gwe oyina papasiyo. Kyova olaba luli nakugamba. Gwe omanyi papasiyo mu bulamu bw'omuntu. Otandika okutagalatagala mbu ozaala. Omusajja akukwanye oli wa vacation, oli wa trip, oli wa mikolo. Gwe bwolabye ebyo byonna banange nzantola ne ku mikolo nozaala oba byonoonye oli wa kumwerekerako ku faamu. Kwegamba gw'oli awo olinga kimuli kyalo yagala genda kukola ku faamu eruwero yagala gende ayina site ekabaale ayina site ekibaale Hoima gwe gwatwala oyina omubiri ogumusanyusa buli wakulabako obwongo bubeera fresh gwe air freshener ye kati air freshener ate otandise owunya amabeere ozaala obo byonoonye. Aye banna. Yes. Abantu simanyi naye kitondo omukazi ku ssente. Munange nammwe bwe muli kyekibakeeza buli lunaku. Bw'ofubutuka mbikunda kubanga naawe okimanyi bw'onooba toyinaamu. Teri agenda kuwa kazindaalo. Abakazindalo kaka nawe bw'onooba toyinaamu ssente teri akuwa muzindaalo. Kakati abantu bagamba naye kakati abantu b'ekitundu kyaffe kino kakati munnaye tubadde twagala kakati tulete gulede enyige wano kati gwogenda kuwanika omukono oleete ki tulipu ya malamu. Ssente ziraba edduka. Ssente ye medium. Buli kimu kikolwa ssente. Kati nze tongamba mbu ogenda kujja omusayi mukyala agumira nga talina musajja toyina byonzigumiza nga tompa ssente naawe. Nze ne woba oziina nga tozimpa oba onfaananira bubi onfaananira nga buno obusapatu bwa Umoja nga kakaddiye. Omanyi bwe bakakuuta ennyo ne kagenda nga kakaddiwa. Otuuka wa akakuba akali munda akayero n'okalaba emabega noga bayalayo leeya nnamba bwotyo bw'oba onfaananira. Ngazina tazikuwa. Gwato ate kati oba oli ataziina oba kaliku. Naye gwaziina nga tozimpa. Yo bamba akola kinaawo. Abakazi ku ssente nga bazibu nnyo. Oba omuntu atuuka kubanga omuntu nga mubi nnyo n'alungiwa lwa ssente. Ssente. N'omwana abadde ki? Ssente. Kati nze kankubuulire. Olaba nze okeera ku makya olaba gye Moses ali waali awo. Mu mbeera ye bambi Allah musaasire bambi obulwadde obuluma. Omulaba wo waali. Agenda asukka. Nasooka najja. Nankuba ekyapaawo. Najja nanjiwamu olumotokaawo. Nenkera ku makya nga akawunti yange agitaddeko obukadde nga 8 for starters. Omulaba nga emyaka 25. Bannange nnyinza okubibiita jeno. Temuddamu namulaba nti akaakana. Ojja mubboyo temujja mubba. Mugezi. Anti nkulaga. Ssente ekyo kye zikola ku maaso gaffe. Mba sibiraba mmwe bye mulaba. Mba ndaba kibebi ekito. Kibuubu. Mwe gye mumukoleramu comedy musimanya akola biki. Nze mba ndaba baby buubu. Ssente money is blind. Love is blind. Naye bambi Black Sugar ekibino kiwezezza. Nedda. Ekitayambala mpale n'ekyagala ssente nnyo. Ayine bibine. Kiri si kirimu.
ndi mukino ayina banne binaze ekyo atolooza aba tategeeza nti ayina ekibiina ng'omuntu naye agezako kulaga nti waliyo karakita bweti ate nabo bangi abaana tebambala mpale mwe lwakuba mmwe temukya kati gwe papa olayika weeba kasaawa 2 ojja oyiteko ekkolola ekiro abaana bali mu kiraasi abaana bali mu kiraasi wama producer omwana ajja akubya akateeteeyi ke n'akakondo ke bulungi temuli mpale yagamba mbu bambala buli omu mbu ayina empale 4 2 genda ku mikolo nga kuziika yagamba ku mikolo nedda yagamba mbu bazambalanga astronaut yagamba nti ebisigadde tobuuza naye kati mbuuze mu nsi twajja naki najja n'empale toyonooneka togeza toletaano bintu bya kisiru mu nsi twajja naki bakugira upyu n'ogwa wali nga toyina yadde akantu n'obusuuka bwa jjinja obusanga mu ddwaliro bintu bino byakwemalako mirembe sisobola genda kugezesa kugamba okukema obeera ngaakema oba kiki tokemanga mukama katonda okema sitaani sijje Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning abo moraba kibichu byola gwe nayenga sente zezijjuza buli kimu sente zezijjuza omukwano ate nze nkubuulira ate papa bino ebintu mubimanyirwa kuba temwagala bikkiriza okumanya nga temwagala bikkiriza obwavu bubatabula ewaka okimanyi ekyo obwavu butabula ewaka obwavu bubi nnyo bulaba edduka kakati ate obadde okimanyi nti omusajja asobola okulekerawo okuwa ssente ewaka ne watabuka nga azirina naye ate nga naye akimanyi aziterese kugenda kuzeegula muwalala era nga naye akimanyi nti eri tasobola kugendayo nga takola ki talina ssente kati wanze lumu bebiwo gwe mpa ssente olaba oba n'ebyo ebyokuddala eti binannyombya anti oyinza okuŋŋanva kukola bebi kulikayo kasita oba ng'olesi ssente Mukama sente kyonna kyekiri Mukama yamanyi sente yaleta sente yatutta ffe tubagamba ati abakazi ffe twabavaako mukole bye mwaga naffe tweyongera okujjukiza tubaliko nga mulina ssente ate nze abakyala akano kamba sibirira entanda bw'oba oli eyo ng'omusajja wayina ssente ng'azikuwa abo abasajja tebabayombesa abasajja tebakola nsobi munnaye ebyo bigambo byo munnaye tebakola nsobi abasajja abakazi abeera n'omukazi emyezi egyo gwe byolaba onooli ebweru ye abatakyabiraba anti awabeerawo entitlement ebezzaawo obwannannyini bwe bakiyita mba ndaba nga nfuuse nga nnannyini lwakuba abakyala bo kye beerabira nti omusajja ono we yalekera ewaka we yakulira n'akula n'atuuka okuttulula n'avaawo ng'amala n'omwaka talinnye waka akubayo ssimu kati gwe ki ekikulowooza nti tasobola kulekawo
Mwabami tubagale batuwe sente. Ebyokuyomba mbiveeko bannange. Nayenga. Atongera kuba. Gwe kankubulire waliwo gayi gwe ngobererawo ku TikTok mwerabidde erinnya yanyumya story. N'agamba mukazi we ayina mukwano gwe. Mukazi we yagamba agenda kukola ki? Kutwalako mukwano gwe out for birthday. Yali talina sente za celebration. N'agamba kyali wange katugendeko out tunywemu 2-3 tuddeeka. Kati n'ategeezaako bbaawo ba boyfriend we n'amugamba naye tugende ffenna saagadde genda nga toliiko. Kati bwe baatuuka mu kafo we baali abawala beesonzesonze bawezaamu 7. Ye talinaamu bambi ali blasi. Baguza bamuguliddeawo obucupa bwa Guinness 2 nabo beegulidde busiminofu batumize ekyennyanja. Omugagga gye yava n'atuulanga muli n'asirika. N'agamba waitress awo bawe kye bye baagala. Ne basaba giziri ecupa embede. Anti namwe mwina akajanja. Kubanga olaba ngo mukisa guzze. Oyinza okwesabya. Sibye baaliko anti era of course abawala babikola naawe. Kadde mwako. Basaba ziri embede. ziri ne bazisaba ne banywa kaakati mbu waitress bamutuma bamugamba genda ompitire. Ye gwe bamutuma okuyita yamumanyi. Kati ono n'asituka omuvubuka agamba nti mukazi we bayita mukwano gwa mukyala. Mboli ne yeeyogeza n'agamba nze sigenda eyo ngono taliiko. Abawala bombi ne basituka ne batuula ku tebo y'omugagga. Omuvuka bamuleka yeka wano. Bamuleka waawo. Bagenda okulaba nga waitress agenda okulaba waitress akimye eki ebintu byabwe abisengula abizza kuli. Nze n'ebintu nga tebanabikima. Mugenda okyuka okutunulayo. Ate nno omusajja atunga bubbiya buli obubiri bakazi bwe be bamugulidde buweddemu ate tayinaamu. Mugenda okyuka okutunula emabega okola bwe muti ng'emmeeza nkalu nga sirinawo. Si kantondo. Ani gw'omanyira bwoti si kakuba. Nange ndabira ddala nga ate nebintu byeyitiriza okimanyi omugagga ate aba yasiimye ensolo yo. Bwe kiri. Kati gwe sente ogirabye. Omwana yazze awutu ayinamu akasente katono omukisa guzza ayina ennyingi amuyise agaane mbola okuba gwe blasi omukasa oli awo. Gwe kankubuulire sente. Banaye ekitonde kyonna nga kikazi. Ate abakazi tebaagala nnyo sente. Baagala ki? Just mmwe abasajja mmwe mwekaniikirira gwe kwana gw'osobola. Bw'oba omanyi osobola 2 kwana ayagala 2. Gwe lwaki oyagala okwana omukazi ayagala emitwalo 5 ng'osobola 10? Bw'omala omukazi ayagala nnyo sente just get a woman gw'osobola. Owa 5 mulekere abasobola ozimuwa. Naye gwe omanyi kyekitegeeza kubamu akafaananyi kati tukyusuuse tukizze eri tutudde wano wamu. Gwe mwami nze mukyala kati ne wajja omukyala wali nga mugagga n'abuuza waitress nti oli ye mwami w'oli oba oyo mwannyina. Maybe waitress nabo banoonya we baliira. Oyo mwannyina nti nsaba omumpitireko wano. Najja n'agamba omwami tewaayi kyalo oli abadde akuyita. Ogera kulanga waitress akimye agambe mu esimu yagirese wano ng'osigadde mu bbanga omukyala. Kiki? Okawuliddeako. Ntegeera yange ntono. Waitress mugaasooka ogenda ajja. Mwagwe bakuwa sente n'otazimpa akugwe tuddeeka. Kati nze kankubuulire. Waliyo kapo nze nina kapo gye mmanyi. Ng'obugagga baabwe bwe batyo babufunye. Nga bonna beetegeera ate bayaaye. Naye ng'omukazi oyo tebamulya. Anti kyenkugamba n'omusajja naye bennyini. Omusajja yafuna omukazi mu URA.
omukazi mukulu ali mu revenue kyoyogedde kyennyini kye yakola yalinga ekifa kijjamu musawuna nga ne gaya akijjamu ne mukazi we era na mukaddoli nga akimanyi onajja ne mukazi we nga bayina n'obwana obutabumanyi naye era teyakoma okwo n'atuma gym instructor n'amusendera omuvubuka kuba yali amwagala gayi n'agamba mukazi we omuwala n'amugamba gwe kati nno tuwonya obwavu bali abo kati owakanaki era omusi omuvubuka ng'agenda eri n'aloobinga nkola ye n'aleemu n'aloobinga n'aleeteeka obadde kinaawe gye bali abadiribada era badiribada nga badiribada aloobinga aleetaka ng'osanga gaya ayina mukazi we amalayo paakiza Orange Rover oba wayitie mu kaadi nga mukagenda guleete ssente bamwe ndowooza famire weze ezakaluba emitima gyeziri kati ne wabaayo ne bana abasiru nga yawo wenyini watandikira n'akola ensasagge ate nno nkusesa omuntu nga banaamutwala ne bw'okola ensasagge amugamba omanyi wali tetuddamu kwesangawo kati nsanga eri ekintu kyonna ekitonde ekikazikasa bakyegezaamu omuntu yenna omusajja ategeera olina okuwanika ekiki kiki kyowakana just ebintu ebimu mwefuulengako bamuzibe nga tebalaba wefuula atalaba gamba kukole bw'ati nga tolaba siraba okola sekulimba naye nga gwomanyi obufumbo kati kankuzemu kankugambira kano gwomanyi obwenzi bw'obukuumi obufumbo bw'abantu tukakase gwomanyi obwenzi bwe bukuumi obufumbo bw'abantu ku 10 40% amaka agayimiridde nga gayimiridde gatuuka ku omanyi kano eno kalayini akabeera ku abantu ababeera ku okisigeni graph ng'ebeera egiredi nentuuka nekola awo obwo obufumbo buba mu bwenzi omwami yeefunirayo omuntu we ajja kuse omukyala yeefunirayo owuwe ajja kuse batuula mu ddiro bakuba emboozi ne batema n'obukule naye olusitukawo buli omu ng'akwata akage ono ngadda mu kisenge kye n'ono mu kike bwe baba balina kimu baba balina ebitanda bibiri bwe baba ng'ekisenge kifunda omu ayala wansi omulala naye bakakutanda mwe mulaba kapo kufuluma nga bafuuka ba mukwano oluusi n'osanga ng'omukazi yayomba ng'omusajja eddala eki omusajja tampa budde yeefunirayo omuvubuka we akimumalira takyayomba essanyu liri awaka era nga n'omusajja muli okimanyi nti osobola obeera n'omusajja muli mutima ng'agamba ha singa nfunayo omusajja nkwanira omukazi ono taliyo obadde ki obadde kati lwaki ate oyogeranga muvubuka ng'aba yamukoowa bulala nga ye asabirira n'agamba tayagala kugoba ove mu baana bo ayagala obeerewo okuza abaana aba yamukoowa naye nga muli agamba singa nfunayo omuvubuka nankwanira omukazi ono bannange n'amukakkanya gw'okimanyi nti omukazi asobola obeerawo n'agamba singa omusajja ono afunayo oluwala n'aluwasa n'aluteeka eyo naye aba yakukoowa ke kali ke nkugambye nti ku life machine brafu etuuka neba nga tekyalimu buno ng'eri ku line straight line mukuza baana naye nga mukuza baana nze mbagamba bwe nti ekitonde kikazi ate ffenna tuli bantu mukama ye yamanyi naye nga bannange nyongera okubajjukiza mwenna abakyala mu bannammwe ng'ate temulina ke muzze nako naye nga temukyaluka nammwe mwetereeze ffe wetwakulira nno nga ngeze mu sizoni z'amakungula nga maama ayinza okuwa kasooli ne bakutika kasooli waliwo abakutte amatooke biki mutwala nabagamba bitwala ewasenga wamwe gundi kati nga bwe mutuukayo ng'abaana ne muzannya ne musamba akapiira ne bamala n'okufumba emmere ne mugirya naye ng'olukoma weewaka mukuba obeera ogenda obalaba omutaka w'embuya gwe bayita kaggo wamuwulira
ogenda obala mama nga yinza okukuba emigo n'akubuuza obadde olinda kulya bye watutte. Mubadde mulinda kulya bye mwatutte. Kwegamba mubitutte bibaluma. Ebyo byali byadda. Kati nkugamba omuntu akyala nga takyaluka ne bw'aba ayina bye yaleese. Wali ovuddeko mu kyalo n'ojja mu kibuga n'okyalira muno ng'olina ekitundutundu ky'emyera ne mukirya ne kiggwawo. Oleese ebbere basanyuse bamanye ekyosiibula oba luli ne mumala okulya emyera n'endagala ze waleeta n'emizingonyo ne gigendamu obusiisi oli awo tovaawo. Tuyige okubeera ng'abazungu bo bagezi bakubuulizawo nti owaayo okujja oze kukyala newe omala nakumeka ane maana n'omala okibuuza omuntu akukyawa bannange yangoba agenda akukyawa embi gundi manyi nazo ngambye ojja waka nti naye ogenda kumala wenda kumeka ate gwe abazungu batute nawala bw'ojja nga tewamugambye nti ojja era wagambira nze nadde sikusuubira wasn't expecting you weeyiye naye bano abagwa bugwinga kibonwamu kyokka naate nno weewuunye era kale ne ŋŋuma ne ŋŋamba kale ayinza okuba gy'abadde gy'awunye n'asalawo ajje wano akole ki awummuleko wano naye oyagadde ate ojje wano ate ow'amateeka nze bino sijja kubirya mwafumbye eki abulaba naye mulamu anze sirya muwogo mulamu mulya muwogo lwaki tewaleese byolya bannange naye gwe bw'oba oyagala omutawaana buuza omuntu nti tusanyusa okulaba bw'oba oyagala omutawaana omugenyi atuuse bw'ati mubuuze mala mubuuze omugambe obadde oludde nno okutulaba okujja otulabako naye oddayo ddi tobuuzanga wamma kakati nze bwe ntandika okukukoowa oba ne mbala ne ŋŋamba wano wandimazeewo ennaku nnya naye ndaba tovaawo nsobola okgoya akawunga buli lunaku n'emukene n'entula buli lunaku ng'akugamba bw'aba mulamuwo ng'akugamba nti gundi mulamu bye tusobola naye kati oli gatabirya ani oli mwanyinazi agenda alya gye bafumba byalya bwe ndaba kiganye bwe tubanga mu nnyumba nga mu butuufu bw'oteekako simba eno ne CBS nga zitomerega n'amaloboozi nyinza okuteerako simba muganda wange n'enkulemesa ennyumba walalala wululu nyabo wowe nendaba oba totodde sengana ntume wali okyaddeko ow'omuntu naggala ttooyi ngakusumuzo ne kabula agenda mu katale naleka ng'asibye ttooyi mu bintu byonna n'asiba ttooyi ennyumba alese nga nzigule buli kimu weekiri emmere akulekedde wali ate nze baneena siruwala nyinza n'otuuka ekiseera n'enkugulira sabbuuni ommo n'enkugamba akasenyo eddagala ly'amanyega mulamu ebyo biteeke mu nsawo yo byo bino byaffe bino n'ebyo bibyo byoba okozesaako anti olw'omugoba there are many ways of killing a rat naye nga nammwe be bakyalira amugenyi tewabeera kkubo waka mwanirize naye bw'oba okyadde naawe kyaluka nze kubuulire omuntu atayagala kukyaluka mwekamba buulire tuyina ebizibu ffe mutulaba kutambula mu makubo naye naffe tuyina embeera gye tuyitamu kati gweosobola okundaba wano n'ogamba habo balabika bali ekyenkye ekyemisana n'ekyeggulu mukwano tulya kimu n'embuto z'amanyiira bw'ojja ewange tolemerawo ate gweokimanyi nti otuka olubuto ne lumanyiira kwekaza nalutuka ne lumanyi ennaku yame abayindi balya kamula ligolooza lwaki alye katono anywereko amazzi anywa kamula lyakubaalala mubaalala n'akakopo k'amazzi kati mbadde mmanyi nti jasi bamwagala olya katono bwe kati n'ekikamula lyekingi n'oyiwayo amazzi n'okkuta mangu olubuto lufunda tusobola okuba nga ffe twamanyira tukeera ne tunywa obuugi emmere tuddamu ogirya ku ssaawa emu
ovudde mu kyalo obadde weerimira onobye obadde olye amapapa ali n'omeketa ku muwogo n'olya ekikajjo oleesa enjala yo mu kibuga oyagala olya ekyenkya olya ekyemisana olya ekyeggulu ozuukuke ne ku ddaaku mujje tulemesa embeera bannange ate munnange nze mulamu okyadde oba kyali wange okyadde nkwalidde obuliri maze okwala obuliri nkugambye hano gwogenda kusula ne gundi nkulaze n'okulaga nti tewali buliri buli extra n'ennaku z'ogenda okumalawo ogenda sula n'omu ku baana mu nju era n'otavaawo naye naawe okimanyi lwaki omalako abaana bange emirembe ng'ate okimanyi n'akabaketi kali wali ozuukuka ekiro oli naabeera nakanyawoza munnaye tolinya mu kabaketi ojja kayiira sengaawo era akabaketi mukyaruke nedda era akabaketi omuntu ajjeewo okukyalira najja nga n'engoye agenda kwambala zizo ne bw'aba nga kyaliwo oyoraho twambala ndi singo fine kale waliwo nene embeera ndi singo obadde oba olina gy'obeera oba kazigo kakulemeredde biki bikyozze nonga mwana kansooka embeereko walo nga bwe njiye obulamu otuuse mu nnyumba yange kale beerawo mbuulidde ntegedde otuuse mu nju yange bw'osenyeza mu sinki tojooza mutoyi ogenda mutoyi togiyisaamu kagundi kano ka brush katoyi avudde mu kyalo tuli ku kyaliiwo kati azze kumusuzaako abadde tabimanyi gwe bw'ojja kati kankubuuze gwe bw'ojja n'osanga obuliri bwange obusanga bwali sinki ogisanga njeru etukula toyi togisangamu lugundi olukwatidde ki ekikugira mu bwongo empale bw'ozeeyambula okanyuga wali engoye bw'ozeeyambula okanyuga eri amasowaani bw'ogaliramu ogapanga mu sinki entamu z'ogoyezaamu obuwunga oziggyiwamu amazzi n'ennaku 3 ziri awo bannange omuntu ebyo biba bikyali awo nga wakakomawo nakugamba ogenda okuddamu okulaba ekisiimuulo kikamulamu nga kinaanuuka kiti gwobeera okyaliko ebyo n'agamba akawunga nkakooye genda gy'onoolya amatooke ate banaye ku kibuga kuno omuntu akuwa otulo n'atakuliisa kubanga otulo nsobola n'okugamba munnaye sitoowa yiiyo teekangamu akafaliso weebake ate otulo lowooza twetaaga kikufuna just weweezinga bwoti ne bukya naye gweomanyi okuliisa omuntu omukulu buli lunaku nze bannange I salute my husband ate ekintu ekikulu okuliisa omuntu buli lunaku okimanyi kitegeeza ate abakyala kibayisa bubi naddala abakyala nga mwabamu nga mutabuka nga basaidi za bannammwe nga zikyadde waka kati nze kambabulira abasajja singa muli bagezi bw'obanga olinayo mwannyoko omanyi munnaye tubeera mu famire fe abakyala famire tuziyingiramu bukulu fe tubayingiramu bukulu mwe baabakuza bulala mwe wamwe mwaliranga ku lusaniya na ku lujjuliro kitegeeza ki baabakuza babagattanga babalaga nti ekigudde ewuwo newono kyekiba kigudde ewoono kati mudduukirire nga bukyali kati ate ffe baatukuza ono bwe bamujjulira atula ku lubalaza oli yeekuba ekisenge oli alannama mu ntebe buli omu ku lulwe kakati n'ogenda ompasa nga nze twalirangako ne mu kinaabiro eno nkunya engoye eno bwe nsimba fooko mu katogo ka muwogo eno ndi ku ngoye eno nsimba fooko mu lumonde njoza bwe ndya ffe bwe twakula olina mwannyoko bulijjo mwogera akubuulidde ennaku ye akugee munnaye ebintu biganye omugee munnaye bawandize n'obeerako wano tulinawo ka boys coat emmanju okimanyi madamu tayagala mukimpowooze mukasirise kubanga era mukyalawo omwagala lwa nsonga ye mukyalawo kyatteeka bw'okula ofunayo omuntu atali wa kika kyo bwe munaasiruwala kwata mwannyoko mukasirise mufunira akazigo ka mitwalo 6 mugaejira obeera omwo naye nga ekikutuusaawo kiki ati kuuma mirembe
eno wasanyufu neri basanyufu neji chechi batabula kubalamu bamu choka kyewunyiso kimanyi ate n'oyo wambata ayinza okuga ate nze ninaye brother nga agenda kubayiga bya mama kanika njagala stand abeere wano aviire wano owa ayagala aviire awo wambata agende wae wambata mwanyina aviire awo mukoddomi wagenda ayiga kanika agenda ayiga okusala enviiri ayina mikwano gye muwino bagenda muyigiriza okutunda engoye naye gwe mwannyoko talina kuviira awo lwaki abakazi mutabuka nnyo nga waliwo abagenyi ate n'ekirala omuntu saidi yo bw'ajja ng'akubuulidde kuba agenda okujja ye aba akubuulidde nti nzijja eyo munnaye embeera egaanye n'okkiriza munno mubuulire nti nno omugenyi azze ayina akagaali n'omugugu ku mutwe dhani ono okulowoozesa munno nti ono yazze naku 3 agenda okulaba omuntu tava abakazi nze simanyi siboogere abo binaye olaba n'obwabeera nga omusajja nga tanawasa naye nga mukwano gwajja buzzi anti obuzibu najja kukyala n'asanga nga alina mukyaliwo baagira najja n'asulawo awo kati kaŋŋambe akolera kabaale kati wajja mu Kampala asulawo ono bwamala nnaku ze 2-3 n'akola ki kati girlfriend woono n'amala ajjawo n'asanga woono ayinza kubawo ogugamba wawasa musajja muno kiki naye entegeera eyawukana kati nze bwe mba nkyakukyalira ebyo sibyogerako ne bwe mbiraba naye bwe tutandika okubeera ffenna kinkosa nga tuli mu luumu 2 omugenyi bwajja yenyize mu katanda n'akaana kange ka poliisi tekeebaka bulungi tekeegolola tavaawo olwokuba yaze n'akagaali n'omugugu ku mutwe aliko omugugu ku mutwe omugenyi alina akagaali ke nako akaagala mu nju ate abagenyi nammwe mutuleke okitegeera akagaali kabasule eri okitegeera ebintu byetangamu otegeeragana abagenyi nga si bangu abagenyi bo si bangu waliwo omugenyi asobola bafuukira ekikookolo waka kati kankubulire nakano kati kankube actually ensonga lwaki abakyala bayisibwa bubi ekyo kyeweesibyeko olaba fact that nze oba wampasa buwasa bano abantu abajja ewaka baba bakulabye ng'okula right beefuula nti bo be bakaawo kadda actually be bakasangwawo kimanyi nti nno kaawo kadda kasangwawo mukulu wa kaawo kadda kaawo kadda ajja n'afuuka owaawo ow'edda naye alina gwe yakola ki gwe yasangawo kati ajja neyeefuula nti kakati gwe bakuwasiza gwoli mukazi bakuwasa buwasa enkya mwawukana ayagala akulage nti amanyi nnyo bbaawo n'okukusinga ategeera nnyo bbaawo okukusinga olumu nabo tebeewumuza bamuwa emmere awuza akawunga tukakooye bw'omanyi sente bba wange zandekera omusajja oyinza okuboza otusanze mu mbeera yaffe nga tukoza ludoodo na lumooni tufumba obuugi ne tulirako ekiwogo ozijjiddemu eyo embeera kyokka okuba eri amasimu bagaba naye olukazi n'olukopi okimanyi tunywa kyayi n'emiwogo n'amayuuni wano kyokka omusajja amulekera ssente bo bamanyi okola ki olina oluusi musajja atuna emirimu gyagootaana n'akanyama okkalyanze ekyo kiri wakati wange naawe omugenyi azze omugugu ku mutwe n'akagaali asibyeko n'embwa embwa ye tesula bweru gw'omugenyi asobola fuuka ekizibu omugenyi afuuka ekizibu n'abafuukira ddala ekizibu ate nze bannange eyajja okukyala n'afuuka omutuuze basenga wabeerewo akaana nga mwina akaana akanga tekasirika obeera okyawooza nti bannaye omugenyi ono ng'aludde wano kanzye ngende kwerosi mureporting tebakola tebafuna buzibu ne bangira agamba ani gogenda ku reporting ayo ebbaluwa yino alina baluwa ya butuuze yabalaga eri yajja n'agiragayo kati ebbaluwa yino yagifuna abeera wano naye oyo omugenyi muba mulina omuyiriza aveewo
Bannange omugenyi mba muyiza aveyo saba no omugenyi bwati omulaba omugamba munnaye kati hati munnaye muko kakati olaba oba baba oba muto wange najje eno nonye ku mirimu nonya mirimu oyonya mirimu ate gonna gonfunira nja kola n'ogumufunira n'omufunira ogw'okwobula obwasikali baba nze nkolola nnyo empewo empisa bubi sisobola kuuma n'omugaa munnaye wa supermarket kati obanyata abo batera babakulu mu myaka 3 alumba 4 atandisana noga munange waliwo mulimu gwa kugira motoka kuma mu parking ekiro empewo ebisabo bye omanyi nagenda nendwala amawugwago amawugwe ganuma gajja kuzimba kale katubagamba oyoze buwoza unokuwoza okoza leka naawe kati nze emyaka gye nina bandabe nga ntadde obutundugulu bwerunjoza mu motoka nogamba nitukufunira epiki obubenje kati tukole tutya wae kale ebyo byonna ne biggwamu ne musirika ne musemuga wae nina mukwano gwange atambulira ku loole zino ez'amatooke basuubula amatooke sisobola amagumba okwewanika ku fuso waggulu sibisobola kati tukole tutya n'omugaa munnange kakati mu lufula eyo waliyo omulimu ogw'okwoza ebyenda bwe bamala okubaaga bw'ositula ebyenda n'obitwala ku taapu n'obikuba olupiira n'obidizanyi nibyo ennyama eyendeetera alaje omanyi juke nkuwa emirimu teyasoma egyo gy'emirimu egitandikirwako gy'asobola okukola n'omugamba kakati waliwo omugagga waliwo sayiti ndowooza ogirobeera sisobola kupoota bankuba ettaffaali wano enkovu enoogiraba enkuvu enoogiraba omwana yenkuba omwiko nedda n'osirika lindako nkugira emyaka egyo tuli mu myaka 4 ate buba butonotono tebatera gejja tomuwa myaka gye nokaba ne olwo nno mukulu wo tugeze mukulu kaba ne baba ngenda mukola ntya baba kumbe kyeyabala ajje ewuwo bakere bamufumbire alye anaabeko aweke emikono yetolole mwawo nga buli omu amulaga nti abeera wali tayagala kukola ate baba ayagala mune ku nkalu nga baba mukozi ntya mugahe kali kakati baba kakati nina mukwano gwange atunda watermelon mu Owino nabadde nayogeddeko naye batuwe kadaala wali nangamba omudaala olunaku osasula 3 kati nangamba engeri gyali mukwano gwange kati gwe asobola okuwa ku gugwe ne tumuwanga 3 watermelon capital mitwalo 3 otandikirako ajja kuyigiriza engeri gye bakola emirimu capital mitwalo 3 mu Owino eyo akati oyita otuukayo otya ati baba tukira wano tulinya taxi wobo ine motoka n'omuganga kutwalako nenkuteeka wali ne transport kakati bali wano mugamba mwere mu kibuga linako nkugira kati ekisembayo baba wakutame bulungi era biri side zombi baba emmere mu Owino bagitunda 13 14 15 n'oli enkoko okusinzira kyoba oyagadde kakati ogambye tuwa empoza ya 13 anti 13 wabeerawo nannyini kifogoziwa buli empoza buli lunaku luba nusu 15 kakati toyi baba toyisha mu kibuga toyi ya 2 kakati tukumbi ngenda mu 15 obalabalamu lunaku kumpi nkozesa omutwalo gumu n'ekitundu kati nze mbadde nteesa badde onfunirayo obukadde nga 5 ngenda mu kyalo olwo atandise okutegeerera ngenda mu kyalo nengulako eggaali nensuubula enku oba amanda nengenda nengira eyo ebibira nengula ebyokero kwegamba n'otunuulira omuntu nga yazze kukaluubiriza byonna by'omupangira emirimu takola ki kusinziira ku byali ayabaze dda nti obukadde 5 obusobola bumuwa ayagala genda nakuwasaako nnonto enduusi
Nga omusajja alemedde wano ono alinga ayagala okugamba mu bufunze olina edduuka. N'ebyo eby'obukadde obutaano byonna kiremya. Oyina edduuka ntwala tutule mu dduuka lyo naawe tukole ffenna. Naye atya butikola ki? Kikugamba. Tukira edduuka mutuulamu naani ne madaamu. Naye ayagala jje. Kyabala. Munyirira. Munywa ku butunda emisana. Naye ayagala jje mu kikuube ya mumusindikiriza mu owino. Go mutwala mu owino ng'oli mu kikuube. Capital ya mitwalo 3. Ndowooza olaba. Baba batakulemesezza. Banaye. Mbagamba bwenti. Kyala. Kati nekidda ku saidi yaffe abakyala. N'omugamba munnange emirimu n'emyangu gy'okufuna wano ku kibuga kozze. Kuvuga mmere. Osobola okuvuga emmere, osobola okutunda juice, okola mu bbaala, supermarket, petrol station ebyo nga yasoma-asomako kayina empapula. Tayagala. Abala agamba singa papona netubeera wano. Tavaawo. Abala bbaawo. Olwo mutoowo. Mwana wa muganda wo. So buli muntu abantu baba n'ebigendererwa bingi. Ate abo munnaye balina engeri gye bambalamu babala nti maama akomoosa sister akomoosa abweziti tata gundi akomoosa abweziti. Abawala senga wagenda n'akuweereza omwana we n'agamba mukusindikidde omunoonyeza emirimu. Ali kuno ku kyalo omwana ansobedde abuuka n'abalenzi kumbe senga yamutuma n'amugamba agamba katukola ki? Tugagala. Boyina okugatuulamu. Kyokka n'akwekubisisa obusimu yeefuula. Kakati olaba omuntu senga munnaye Merida wa muntu mira ajjandabeko naye nga senga Merida tagenda. Teyakugamba nno omwana oyo bannange. Omwana nali mugambye akubuulire nti omunoonyeza omulimu. Olwo ali mu wiiki 2 gomanya ajja kukyala akola ki? Addayo. Kumi bamutuma mwana. Kati ate bamugamba. Bakugamba lwe bakugamba. Nti bamutuma omunoonyeza omulimu. Kumba ate ekigendererwa mu kyo. Kati zine wiiki 2 abatabeerangawo. Kati abatandika yakatuuka. Kubanga toyinza mugamba nti nedde gwanca. Nze nkubuulira ku mukazi ategeera. Omusajja abadde aleka emitwalo 3 kati alina kuleka eno oyongeddeko omuntu. Otuuka n'olaba nga amako ogatunda bagatwala. Nanti gamumenya. Bimumenya. Bane abantu abatakyaluka abo mubegendereze nga nnyo mumanyi n'ensonga lwaki tebakola ki? Tebakyaluka. Nze era nkubuulira papa, nze sikyala. Omanyi lwaki sikyala? Saagala kunkyalira. Awo mbajjeeko engalo. Abakyala mukyale. Nekyala ng'olina ensonga naku lumu naku 2. Nze bannange okukyala kuntiisa neeraliikira nsula seebase. Embeera si nnungi bannaye abakyala embeera mbi. Naye gwe ssebo leero ne bafumba akawunga n'ebijanjalo nti nze ebyo sibirya n'osiiba enjala n'okaluliza n'obabuza n'otulo. Nze sisobola kubulwa tulo mbwaganya okulya. Mwala mayini. Mpita n'abaana ne mbaga mujje tukalye n'ako kaatayagala. Tukalye kaggweewo. Oli kitonde kikazi ssebo nze ndi musajja. Nze sikyala era saagala kunkyalira. Nze njagala twesangeyo tutule ku mmega tulye tunywodde ewonzire ewange. Tuyinza butasukka wano naye. Abantu balina embeera gye bayitamu. Teboogera bwogezi. Gwe tolaba kikomera. Obadde okimanyi nti mu bikomera ebyo bw'oyingiramu. Ekyokulya ekyamangu ky'osanga mu nnyumba, mugaati, n'amata ga buwunga. Okimanyi nti mu bikomera obwo basiibirira caayi emmere yabadda. Tebafumba. Okyadde oyagala oli ekyenkya ekyemisana ekyesalabudde ekyeggulo ddaaku. Omalako abantu emirembe. Munnaye mubeere bulungi.